Kayongo kizibu nnyo nti mwagala results. Nze nkakasa nti singa yali muntu mulala wandibadde tusobola kumukyaza nga bunkyaza committedly, kubanga ate obuvunaanyizibwa obulala nabwo butuyinga. Olwaleero bw'otunuulira ku mutimbagano nejjo ne luli tuba tetutudde tayisa ajambadde kujja kunamwatulira naye esiibyemu mu kifuba era nzigyeko bwa jacket okusobola okugamba nti kanzije tuwayeemu bentuse nsabye mazzi ekitegeeza nti tuba tetutudde ne infrastructure yaffe kakati ekyo abantu lwe tukinyonyola mulwawo okukitegeera ne infrastructure yaffe ng'ensi bwe mbadde nzija wano Kayongo ekisinza okuneewuunyisa emmotoka tezirina sayidi gye zidda. Kugamba bw'osanga oli ng'ali ku left gwe muleka avuge ku left kubanga ebinnya biri ku right. Tewakyali keep left keep right, waliwo keep potholes. Bw'oba ng'oli ku bibiri ku left ng'odda ku right, bw'oba ku right ng'odda ku left. Kati mu nsi efaanana bw'etyo kiba kizibu ku bantu abali busy okuba nti ate sometimes bakakinga up n'obudde nga bw'oba ogambye. Nze nno ku ssomero gye nali foundation ye gye nali mu kusomero gwe Kayongo bwe njikubuulira weewuunya. Nalina foundation ya Victoria Nile Primary School nga tulina n'akadaka at ease okamanyi stand where you are go waliko ku stand where you are mbulire twabikolanga kakati ffe twalina stand where you are ku Victoria Nile Primary School akawoninga bakagamba nti ate kati muteke mu speed ey'enjawulo kati ebyokuma obudde era moto yaffe yali now is the time. Kano ke kaseera kyova olaba nti n'ebyo tukola kati tujjukira eri moto eyatugambanga nti now is the what is the time. Era ntumiddeko bonna ba obi ba Victoria Nile Primary School mu bufube bwemu naye nga wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oyo yamyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro amaze okuba nga atuuka tukubaganya ebirowoozo batukube tooki mu nsonga ennene. Twava wano lwali lwakubiri nga tugenda mu manzaali ga Idi wogikwatirawo Waiswa? Idi era emirimu gyannemesa okulya Idi naye nga nali nesunza okugirira ewa mama Jamaalo nga bojjukira naye obuvunaanyizibwa ate niya saasobola kufuna kupiraawo oyo naye era nenzikiriza bannaffe bonna Mukama okuba nti yagibayisizaamu bulungi. Bingi byatambula ku Idi naddala obubaka obw'enjawulo obwatambula ku Idi. Obubaka kyo bwasinga okukolera mawulire? Obubaka obwava ekisooka ekibuli obubaka obwava ekibuli ndowooza bwakira ku bubaka obulala. Bwe bajja ku nsonga y'enguudo sikamu ku muzindalo gw'onfune bulungi ensonga y'enguudo Sheikh yabuulira ekibuli yeewuunya nti ate guno omulembe Museveni abadde tagulabangako, omulembe ogusanzeewo kolansi ate mu binnya ebireeteddwa ku luguudo ne bateekamu era ne bapakiramu ettaka mu nkola y'ete SFC. Kubanga Munnayuganda awuliriza omwami Kaine Rugaba bwe yajja mu kibuga baatulaga nti amagye gaali gagenda ku taking over okulaba nti enguudo z'e Kampala zikolwako. Neera mu nkola ya Gadibe nga lye enguudo mu kibuga walabye engeri gye baazikozeemu, baazikoze nga bwe zityo bwe zifaanana. Awali kolansi bano baliyitaawo itaka, bali kuyiduzaawo ki itaka. Era ne nga nti bafaanana n'oli omwami gwe nagambako gwe ntera okusanga eri ewaffe abeera atwala obuvunaanyizibwa obw'okuteeka ettaka mu kkubo nga tabuuziddwako kintu kyonna. Yeeyo gavumenti yaffe. Kakati obubaka obwo okubanga bwava mu bakadde baffe Abayisiraamu kyali kikulu nnyo. Nene ne jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Nakibinge yayongera okulaga obuvumu eri eggwanga Uganda. Ekisooka nti Obuyisiraamu si butujju, naye olw'okubanga alowoozebwa okuba n'ebirowoozo ebiwakanya ebimu ku butali bwenkanya obulabibwako naddala n'obukolebwa ku Busiraamu ng'ate ejjajja w'Obusiraamu
yakakasa eggwanga nti ateereddwako bambega abamubeera emimbali n'emimbali okulaba bw'atambuza emirimu egy'obuyisiraamu. Kya buswavu, kya bwewusa nti ne mu masigidi ng'ali mu masigidi jjajja w'obuyisiraamu mulimu abalaba eswala gy'alombewa Allah wallahi teri ku ebyo nti jjajja aveeko. Ekyo kyanewuunyisa nti asadde ki leero ewa Allah asadde ki? Awulira bagamba nti bwenkutama wali bw'akutama ne bawuliriza nnyo tabanga agamba nti aveeko. Bannange jjajja w'obuyisiraamu mumwe kumwaganya. So ebigambo ebyo okuvayo n'abyogerako byali bigambo bya buvumu. Naye gundi naye yayogera gundi ani otafire Kayindo Otafire. Ekifaananyi kya Kayindo Otafire kyatta ebigambo bye yayogera naddala ku lunaku olwo. Lwaki teyajja nga swala ewedde okusinga okugituulamu? Gwe tebyakutabula? Yaliwo obudde yabukwata. Naye Sheikh Kamuga yannyonnyola bulungi ensonga, kuba waliwo ensonga ezibadde zikolebwa ku baganda baffe abo mu ngeri y'okubasosola mu nzikiriza yaabwe n'okubatyoboola ng'abantu. Nabwe kityo omuntu bw'ate bwe yajja ng'alina obubaka bw'alinga bw'asitudde wadde yamaliriza ng'ate akondeminga bali abaakola ebikola eby'effujjo eya gavumenti yaabwe gye baaleeta. Ekisinga okuntabula gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu kiseera eky'okumanya nti bakoze ebikyamu ate beefuula ne babikwasa abalala, bo ne babyejjako ne babikwasa abalala, kubanga bo bakolera ku temporary relief. Bannayuganda tubaweewezezza ensonga bagivuddeko, kuba naffe bannayuganda tutambulira mangu ku nsonga nga bwe ziba zizze, eno ne tugivaako ne tudda ku ndala. Temporary relief eyo gye batuwa nga batuwuddisa okutujja ku mulamwa ogugoberera ensonga semasonga, ate ng'ebadde ezze ebankola yaabwe. Ebadde ezebeera ki? Nti banoonya enkola ebuzaabuza bannansi okuva ku mulamwa badde ku mulamwa ogw'ensonga entono okusinga ensonga ennene. Bassebo ne bannyabo nga tewaliwo kwerya ntama, nga tewali kwerya nkuta, nga tewali kulyaza amaanyi abo bonna abawuliriza. Omulamwa omunene oguli eri mwenna bannayuganda kwe kulafubana, kwe kulowooza, kwe kubutya bwe tuyinza okeera ku makya nga twemamuddeko obwannakyemaliro obutukutte enteega. N'abo abakeera ku makya ne babagamba nti bali bulungi, wayitawo mpaawo kaaga ne babagamba nti pa babadde ku bya pa pungulu. Kakati gwali eyo awuliriza kya buvunaanyizibwa nnyo nti tulina okwekumamu ogw'omunda ogumanya nti bino si manyuwendo, si manyuwendo, si byakusaaga. Antu dako soli milona luna abantu bategere nti bya omusaada tulina okumugema nga bwe tusobola. Everybody playing their own cardinal role. Nga tetwe breakinze capacities zaffe. Kubanga bana abantu abatukulembedde ensonga ezina okukyusa eggwanga lino bazivaako. Just imagine nti enguudo ze baasangawo. Nakugamba nti tuzze no program okuva bwe twatandika no program. Ensonga gye njogerako ya nguudo. Okuva lwe twatandika program eno, ensonga yange yasooka gye nasooka okusimbako essira ku the poor infrastructure of our country zaali nguudo. Nga mbagamba bano balowooza ziringa birevu. Nti longevity yaabwe, obuwangazi bwabwe tebwabalowoozesa nti balizisanga ne ziba nga tezina kye zikoleddwako. Kubanga bo activity yaabwe ey'ebyokukolako yali yakubba ggwanga lino. Olwaleero owulidde kiri mu mpapula z'amawulire era ekiri mu kakiiko ka trade nti okutambuza empapula za ministry eya trade okuva ku Farmers House okuzitwala Entebbe emiliyoni 4. Emiliyoni bimeka? Ampulirize miliyoni 4 0,10 emitwalo 10. 0,10 emitwalo 10. Kanzije tutandikira wenyini Waiswa.
Africa Radio 107 akamuza mwenda ekula eri mutwa bulijjo ndine Alex Waiswa Mufumbiro omusoga waliwo yangamba nti nange mpulira njagala kufaana na Waiswa waliwo abana betera okukyaza wano mu ntabiro y'omuvubuka yasoka n'akanyuga nanga njagala kufaana na Waiswa tugende kusoga Waiswa. So kyembadde ngezaako kusigira ekifaananyi nti omulamu omunene gwakwemamulako buno bwannakyemaliro buliwo. Olwaleero mpuliriza wabaddewo amawulire agali very interesting olunaku lwaleero agavudde ku TVM gye bayita Sanyuka mu interview ya muwala wange muto wange Anatalia Ozi nga abadde interviewing omwami gwe bayita Eric Mwesigwa. Ampuliriza ali ku Pal FM ku program n'amwatulira. Eric Mwesigwa yoyo yatwogeza ebikya yoyo yatukubaganyiza empawa amagye nga gavuddeyo amagye ga Uganda nenzija wano nembagamba nti ekiriwo kya buswavu. Eric yono yagamba nti abeNUP mu mwayo abeNUP ffe twamukya paasi era akabinja ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye olwaleero kyenkugambye nti bano bakozesa ba NRA ekigambo kibayita temporary relief okuwamba abantu okubajja mu society okubatiisatiisa kiri temporary nti okutta abantu nakyo kiri temporary kyakaseera buseera kubanga abantu mugenda kubatta bwe munaalekera okubatta kyekinaddako kino kiri temporary kyakaseera tekisobola kusolvinga the problem. The core problem of the country is bad leadership augmented by General Yoweri Kaguta Museveni and the cohorts. Mpaka lika interview ku badugamba kali nti kwendi okwo kwennyini nti interview leero omwana avaayo nga akugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebanjokyangako pass naye aba NRA aba National Resistance Army abagamba nti balwanirira eggwanga lino ne baliteeka ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya era ogw'amateeka okusinziira ku ssemateeka bo bennyini nga bamaze okuripiringa the decrees ezaaliwo luli from the 1970s to then ne ku constitution ya 1962 yali suspended tebagiza. They took a process of doing their own of making their own constitution. Era mweyo constitution semateeka ne bagamba recalling the history in the preamble nga tujjukira ebyafaayo by'ensi eno eri ebitaliddamu. Jeno Kulaije omwogezi w'amagye nga tatudde mu kifo kirala kyonna naye atudde ku headquarters z'amagye n'aleetera eggwanga ebiboozi ebyabatamiivu ebyabanywi b'amalwa ate amalwa gali agataliimu akipi naga nti kakati obuzibu tubuzudde NUP yewamba abaana era NUP newamba abaana yebookya ne paasi ono wuuna amazima agatuwadde abitugamba nga naye agamba jeno nabagamba nti obuzibu obuli wano kati ebitiibwa by'omu magye ebya wano nabyo bya kiwaani bya pungulu abasaanidde okubifuna Kayonga emboozi yanamwatulira nze ndi ku muzindaalo kati katuwuliriza abafuna ebitiibwa bino si be basaanidde okubifuna teba training. General Yoweri Kaguta Museveni olwaleero abikubuulira nti n'abatwalibwa mu combat si be batuufu abalina okugendayo kubanga abaana abatuufu abali mu magye ne mu forces basosolebwa olw'amawanga gaabwe ne bataweebwa ranka ze balina kufuna nga bwe balina kuzifuna ne baziwa abantu abakyamu kuba omuntu nga kituufu oyagala amagye institution y'amagye kyekintu ekisinga okwegombesa omuntu yenna okubeeramu naye omusajja gwe bayita Felix Kulaije ng'ali mu uniform ya Uganda mu government store ng'ali in possession of government space ku ntiko y'amagye ng'atudde kitegeeza omwogezi w'amagye bw'aba alina kyayogera omwogezi w'amagye w'e Kenya awuliriza omwogezi w'amagye w'e Tanzania awuliriza omwogezi w'amagye ge Sudan awuliriza omwogezi w'amagye ga America awuliriza omwogezi w'amagye ga Uganda n'atuula basebo ne banyabo n'alimba ensi yonna nti NUP yeyo ky'abantu ki pass. Olwaleero omwana on his own volition nga takakiddwa nga nafa abeNUP tetumanyi afindinze his way
ku NBS TV n'ayogera ebituufu nga bwe yasuubizibwa eggulu n'ensi oluvannyuma lw'okubanga baamutulugunya ennyumba gy'asulamu be babadde bagisasula naye ate olw'okubanga bo tebalina mpisa bo mpisi era baagala kumutta bano bakozesa ne bakusuula ekitegeeza bye yagamba Kulaije byali bikyamu Kulaije yamusuubiza obulamu butabangawo kuba bakusuubiza ekifaananyi ky'obulamu nabo bwe bataliimu kubanza obwo bw'obunsuubiza nsooka ne nkutunuulira gwe Kulaije bw'ofaanana ne ngamba naye ekyo nsuubiza osobola okituukiriza Waiswa okakasa otya nti mwesigwa bino tabyogeza bukyayi kubanga leero azaali yekka ne byayogedde tebanavaayo kubimenyawo majeti ganavaayo speedi gye baakozesa okujja omutulaga nga tebanagirikomyawo leero naye bino nabikunyumiza eno program nakugamba nti eriba footprint ebyo bye tuliko olwaleero bye tuliko bye tugamba bannansi oba ffe balimba oba bali bannaffe be balimba kubanga bazze bewa temporary relief Bobby bwe tukola kino ne tulimba abantu ti Bobby tuli naye tugenda kumusika bwe tugamba kino nti Bobby tuli naye tugenda kumusika bwe tugamba nti Bobby yayokya abantu paasi abantu bagenda kutuwuliriza kaba tuwulirizeko ne weziba wiiki 2 tuweweere emitima gikakane tubeere nga weetuli at least eze wiiki 2 zigenda kuba zituyambye kubanga abantu bajja kukakana Bobby abantu bongere okumukyala tumugambe nti aline Museveni okay tunoonya ababaka ba parliament aba NUP tugambe nti Bobby anafuye ne banoonyayo be banoonyezaayo ne balowooza nti be batiimu kapiteeni ne babalowooza nti be bannannyini NUP ne babawa omusimbi gwe babawadde ne batandika okwogera oludikya okugogera okuweweezaako ku maanyi omwana g'abataddeko nagamba nti Katolo bw'ama yafudde awandiisa omuzannyo ng'era bali mu kugutendeka baguyita ceasefire naye buli ku makya yali akugamba nti Bobby yamulimba naye nga ku meeza eri gya negotiating abagamba nti yeyeka asobola okuwandiika omuzannyo ate ogulikakanya ku bantu era bwe balaba nga gulooza gukakanya abantu baguyisa 4 billion shillings 4 billion omuzannyo gwa Katolo bwa ogukakanya bannansi ku bye tuliko ayi ffe tulinza okuyikirikana nga tukali mutola mu ntebe bakobero ceasefire waya ezide musoga bwako babbe naye nga amagye ga Uganda gogamanyi nti gavuddeyo ne gabeera olwaleero Kulaije yandibadde agenze waka kulaki kakati bwe baba bakulimba ku bitone bya Eric Mwesigwa ate biri e Somalia bwe baba bakulimba ku bya Eric Mwesigwa ate be bakulimba ebiri e Congo bwe baba bakulimba ku bitono nnyo bye mulabako ng'ekya Mwesigwa ate olwo bye mutalabako nga abasirikale okuba nti babawo emisaala gyabwe nga bwe balina okugibawa nga tebagibakekonuddeeko okubaliisa obulungi nga bwe tubawe ssente nga tuzivujjirira mu national budget n'amagye gaffe baagawamba nago tegali mu buwambe kyova olaba buli basinkana His Excellency Robert Kyagulanyi eisano liba lya ndawulo liba lya ndawulo kubanga bye tuliko nabo babimanyi nti bye bitukwatako ffenna kolo waliwo akulira crime intelligence waliwo deputy wa CMI waliwo Birungi waliwo Kulaije bonna bali awo bagamba ensi Mwesigwa tuleese leero bwino tuleese temporary relief gye mufuna tesobola kubanga ffe twajja tusazeewo nti katufiire ku ekyo ekituufu ne tuliberating ensi yaffe dde mu mikono gy'abannansi bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 Eco Radio omutwe obulyo ndine Alex Waiswa Mufumbiro njagala tumale okwazina essola ya Aisha etuuse then bwe tukomawo tugenda kuyingira ku sente zino emiliyoni 4 ezatambuza ebintu okuva e Kampala ogenda Entebbe byatambulira mu Chopa ate Chopa His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu atunnyonnyodde n'agamba nti edda ng'ali mu muziki
mukwano gw'ekyopa gye yafuna ey'okumutwala okuva e Kajansi paka bityo okumutambuza mu kibuga yawaayo $3,000,000. Kitegeeza n'ekyopa era eba yasomba luutu mmeka ezo luutu 10. Kazi gyotandikirawo wennyini. Naye abasajja mwe mu byenseena ab'ekiruhula. Kiruhula. Obuswavu bw'abaana b'eŋŋoma bano abalangira abaawamba eggwanga lino awo we buli nti okuva ku Farmers House okugenda Entebbe ampuliriza $4,000,000. Kati $4,000,000 kiba kitono kubanga sente asaba za kilo. Ate esente ziba za ddiiru. Tya mutabani w'omukulu aludde talinamu ku sente. Nabagamba nti mu COVID waliwo muwala w'omukulu yatwala sente za silinda z'okusigeni. Waliwo yatwala sente za okuzimba temporary hospitals. Nabagamba nti tenti za dabuluka daje Sudan. Nabakobera ku radio. Tibaako bateni dakola ki dabuluka. Ne balya omuntu ali ez'oluguudo, omuntu ali amabaati. Kubanga bagabana kyekimpa kyekubire tewali kiriwo kuba kasita babba akalulu mu nsi yonna ne bakkiriza nti akalulu kabbibwa kubanga akalulu abakulembeze balina kuba ku accountability mu planning. Naye kati waliwo ekkobaane ku buli mutendera gwa Uganda wabaawo ekkobaane okulaba nti ebiina okukolebwa tebikolebwa mu mazima na bwenkanya oba mu butuukirivu kubanga the echelon of obuyaayi ye fountain of honor. Nti byabagamba mu lukiiko ate ekiro babawa biragiro birala ebimenye ebyo byaba bagambye. Bagambye parliament eri mu kunoonyereza ku nsimbi. Ate era bikomaawo ate abamabaati bakomyewa kuba ne parliament yennyini bw'ogikuba mu tooki n'oleeta tooki n'ogikubamu mu parliament abo bonna abasinga baba ku mpingu. Kakiiko mpaka yakaliko. Nkugambye bw'okuba mu tooki bw'okuba tooki mu parliament. Bw'okuba tooki mu expenditure ya speaker. Ng'omuntu kuba speaker akozesa obuwumbi bumeka okutambula abroad. Kati bamubanninga okutambulayo naye mmeka ezizze mu ndyanga ya gavumenti kubanga baba budgeti nze paya. Supplementary speed budget ko bagisabira bonna yerevo yemu batuula okutemeratema ekisambyo kitemera eggwanga naye mu kukitematema bakitemanga bonna bakwezza. Ate nga sirimbye n'akakiiko kampaka bagenda kagulirira lipooti ebere yagadibe nga liye kubanga tekajja kufulumya bituufu newe bifuluma bagenda kubidibirira speaker gwe babakoledde omukisa okusolooza mu makampuni ag'enjawulo. Not program bagita namwatulira. Ate bye twogera tubisimbako essira era tubirinako ensa. Report tejja kuba ya mulembe. Tewali eyo parliament yennyini ye yawaloko sente nga bintu byagadibe nga lye. Ne bawa kampuni y'abantu ya construction. Niye gomanyi kampuni meka ezigudde eza construction nga teziyambiddwako. Zimwe yafa akaba. Ez'abannansi. Eyo engineering department bagamba bakoba contractors company ez'amaanyi nti okuyamba ku local content okulaba nti company zonna zisobola okufunamu mulina okubanga mulina equipment ya over $1 million. Bannayuganda abalina company za construction ne balafubana ne bagenda ne beewola sente basobole okubayambibwako okufuna contract bazibawa. Company nezigwa. Z'abaana bangoma. Olina kumala kulaba oyo avunaanyizibwa ate bwe bazifuna ne bajja bazuwa bana batalina buvunaanyizibwa. Yeri gye walabe yali ekatosi. Yeri gye walabe yali oluguudo luli olwa bridge eyekamuli. Waiswa miliyoni zino ebina zatambuza zitya empapula wenjagala. Baba badiriire buli yedda akweterawo. Ng'amabaati bwe gaagula $7,000 aganita Mungu naye nga lya $27,000. Echupa y'amazzi nga ya $4,000. Mu State House echupa ya mineral water banywa ya $2,000 gye tunywa. Toilet paper gye bakozesa eri $15,000. Toilet paper $2,000 eri ku 15 neweebuuza nti olupapula luno bagonza lukikaaki baleta muti gwamuwowo kalosa muti bagulima waguno
abalangira bakozesa muti gwawa kubanga tebafa ku munansi tebafa kuki temulina kye muyinza kubakola ng'oli pastor omufere bwe yabagamba bujinga okusituusi nti temulina kye muyinza kola ki kubanga ensi bagiwamba n'emmundu era basobola okumanyira bannansi ne woba wano toziikwawo toziikangawo na muntu wono naye oyimirirawo n'ogamba nti ate banankola ki njagala owunziko ekyamabaati tugende ku nsonga endala. So obulyake obukenuzi mu Uganda abantu kati bali ku kimpe nkyekubire bw'oba olina ow'amagye asobola okujja olw'okusulawo olunaku lumu n'atwala olunaku olwo Felix Kulaije yaspendinga amagye ku mboozi ya Eric Mwesigwa gaspendinga miliyoni 7 mwaga classified kwolwo olunaku kwebyo ne bamusayiningiranga bwe bagumugulidde ennyumba ya 1.5 billion kati olwaleero omwana abagamba tebiriiwo naye Bakulaije for temporary relief n'okwematizeeka nti tuliireku which is not supposed to be the case. NNC gwe n'oŋŋamba nti mulidde bina okay kyekitwala miliyoni ebina bad infrastructure bani abali responsible for bad infrastructure. Kayongo budget repairing emmotoka mu Uganda budget repairing emmotoka mu Uganda nene okusinga egule emmotoka kubanga weya nteya y'emmotoka olw'enguudo embi eziri wano mechanical challenges ziba nyingi era sente nyingi ze tuspendinga mu magalaji ku mmotoka za government chovola buli mwaka convoy zirina okugulibwa empya wadde emmotoka eba ya 0 mileage. Okay. Bagiyita Pearl of Africa Radio. Waiswa nina ekintu ekimbombye omutwe era olwaleero njagala nve wano ng'ombulidde amazima gaakyo. Ani founder wa People Power kubanga bye nawulidde ebyavudde Masaka ebigambo bya Mukaaku ye founder wa People Power mu ekintu mwabuukira kibuukire era ne muva ku nnono. Ani founder w'ekintu ekyo Mukaaku okujjako ng'ekigambo founder sikimanyi naye Bannayuganda be bafounder ba People Power. Bannayuganda be bafounder ba People Power. People Power teina founder. People Power ye People Power. Kigambo People Power kimanyi manyi gachi manyi gaba kati goyinza gantu watandikawo amanyi g'abantu amanyi g'abantu gabadde nabukulembeze ate Bamukaaku bo batandika nga bapakasi ba kibiina. Mukaaku yajanga mukozi era yali mukozi kituufu tabangako na nanyini wadde member. Mukaaku olwaleero kino Bannayuganda bakimanyi tabangako member yali mukozi mu kibiina kyova olaba yagobwa ng'avudde ku ky'obukozi ayagala tokola ekyaba member. Era ayagala kwewaŋŋamya anti yajjanga mukozi era mukozi yali mukozi kuba twali tulowooza yali mukozi wa kibiina kati lwaki nze nziramu omukozi ng'ekibiina kirina bannanyini kyo era bannanyini kibiina bakeera ku makya ne bamugamba nti gwe contract ye tosakola naffe toli mwesimbu toli mwerufu mwamanyira ebintu bya DP genda ekyagobya Mukaaku butaba bwerufu butaba mwesimbu erimanyi g'abantu simple. Mukaaku yesimbawo kuba namunigina kati ate gwe oli mu nnyumba y'essabo oyogera otya ku biri mu kereziya oli mu ssabo oyinza okulengera ebiri mu kereziya. So kirungi nnyo abantu okwogera ate ekintu kye boogerako ne bagamba nti bwe bakitandikawo kitegeeza kitambula bulungi gwe toyinza kwenyumiriza mu kye watandikawo nga kyafa. Naye abo bonna abo ate bo balwala oyo Mukaaku alina ttiimu ate eriwa omuntu atalina domestic policy tayinza kubuuza foreign policy. Waiswa mpuliriza Mukaaku alina ttiimu anti wuliriza atalina domestic policy tayinza omanyi ebyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tanajja ffe bannaye kagwe kankubuulire ninayo omuntu ali mu parliament nagenda ku TV omulundi ogusooka omulundi ogukola ki ogusooka nga bampita ku BBS Telefina nze deputy spokesperson wa Democratic Party
ne bampita n'omubaka omu owa parliament. Ebiseera ebyo nga ne ticket gye yali afunye Democratic Party yali aze nansinkana era ne tubuuzaganya okumuyambako okulaba nti ayingira kuba yali yeesimbawo nga independent. N'agamba nti nze sisobola ku debatinga naye. N'atambula ne baŋŋaana okugenda ku show n'agiteesaako bw'omu. Kitadi takubaganya birowoozo naawe. Nzaani. Akubaganya ate ebirowoozo nange. Kakati abo balina we baali beeteeka nti ebyokujjako Museveni bya mboozi, bya kutambula mu nkiiko, bya kukonjera, bya kukumpanya, because babadde ne Mukaku agamba Museveni mumulekedde nnyo emirembe temumuyuuziza muyuuyiza nga bwe bakolanga. Museveni tabangawoko nga court martial ewozesa ba civilian nga bwe bawozesa paka leero. Museveni tabeerangawoko nga tali recognized international nga mukulembeze nga bwali leero. Museveni tabeerangawoko nga functions za government zonna zadda ku muntu omu amuvuganya era yamuwangula mu kalulu nga bwali kati. Nakugambye nti Kato yafa awandika ceasefire. Nkubuulidde nti buli bakeera ku makya byonna bye bakola abayimbi baani bonna bakola against the movement of change, against the power of the people. Ate okikulaga nti si founder kubanga tategeranga nati kiri amaanyi g'abantu, it is organic. The rise of Kyagulanyi, one of the points of the rise, ndowooza nja kufunayo program nzije nsomese the rise of Kyagulanyi. Twali tetwagala kwogera ku the rise of Kyagulanyi lwa nsonga wabadde wakyaliyo obudde buwanvu nnyo nga twagala tubibanyumize ng'ali mu ntebe. Ne in the rise of Kyagulanyi to ascendance of liberating Uganda, point emu erimu gye muwandiikanga obulungi, one of the biggest points is simple, that the revolution was organic. Ansanga omwana bamuwa akabonero. Eyo history. The revolution was organic. Nga akabonero batikinga. Omwana ono ataakoze atya ayogera ebyorganic kubanga organic kitegeeza nti the direction is of the people, the direction is versed with the reality. Magezi kigowa Mukaku nabo bali expired, yamata gali expired, tolina kyoyinza gakola mpozo gawembwa. Ate Mukaku kyalina okumanya, Mukaku alinga era embwa. Ata obukakkanyiza nnyo Waiswa. Anti kati nkubuulira, embwa yali egenda kuzaala nefuna olubuto n'enjovu ng'efunye olubuto. Embwa nezaala obwana 6 ng'enjovu tenazaala. Embwa neddamu nefuna olubuto nezaala obwana 12 ng'embwa enjovu tenakola ki? Tenazaala. Embwa neddamu nefuna olubuto olulala era nezaala obwana 12 enjovu tenakola ki? Kakati enjovu embwa kyeva efuna nga tenafuna lanega naye buli obwana bweze 3 kangende embuuza enjovu eno kiki wagwana. Embwa kwe kugenda ewo enjovu negibuuza naye njovu gwe kikinze nakazaala obwana 10 ndi mwana 3 nina obwa bwange 10 ayi watali kuzaala ava tava mwasi nti ki? Enjovu negamba embwa nti embwa ezaala mbwa, uli mu kuzaala bubwa era olina obubwa bwo 10. Enjovu ezaala lumu era ezaala njovu. Uganda yafuna omununuzi waayo. Mwene bwe munaatambula wa nabagamba nti neeyagibba enjovu n'alowooza nti agitemera agize mu kaveera adduke nayo nakati ebifi bikyamuzi amasavu obwibi bw'amasavu n'obulimu kanewala ku kanwa. Era Duzi yawandisa ekiwandiiko gye Museveni yakiwandiise n'agamba this country should not descend back to the times of the Muwangazi, nga kyategeeza nti byalaba kati mu bululu okubba kati okulabisa okuliwo minzaani kwe tumutadde paka leero. Akazito oyo abo be bamuwulira nti abo bo tebayinza kubimanya kuba bino ebya generation eno si bya mboozi. Ebya generation eno si bya kukeera ku makya kulowooza nti kakati mugenze kunnyonnyola. Oyo atugamba nti ategeera nnyo alina kyategeera ye mwenyini yali yeesimbye kuba president. What happened after? Yakola atya? Naye balinayo politician abasasula ssente gwe tumanyi. Asasula bali. Asasula eyo tiimu. Mukaku alina tiimu ye.
kati kabondo kaba political street men babaita ba political street men program eno bagita na mwatu kaba political street men linda ko katunu Waiswa program eno bagita na mwatu kayongo tosima kazi ya katono kayongo tosima program kumi mumusamba bakamuza mwenda ekulira omuntu wabulijjo nze Kayongo Hakim ndi ene Alex Waiswa Mufumbiro amyuko mwogezi w'ekibiina kya NUP. Alex. Yes sir. Nabadde ngoberera nwabawo yampadde obubaka. Waiseke Sembabule. Twabadde Sembabule. Nibagamba Waise Sembabule. Nosisinkana abera muganda wa Museveni. Sodo. Nosisinkana Sodo omuganda wa Museveni. Nasenkanyewo ebigambo bye era abayabaddewo twabadde emukolo gwabadde munene gwabadde gwa muganda affe Kagolo era twabadde Sembabule mu constituency ye Maogola eya Shatsi ndooza Musherure era nga Sodo yatwala waawo naye nga twabadde ne Honorable Kagolo omu ku bantu abakunganyiza abantu abangi nyera njagala okusooka okumuyozaayoza emikolo naye ekyabadde interesting mu kusinkana kwaffe ate abantu eri bonna ba NUP bali kumanyiga abantu Sembabule kyova olaba oli ajja n'agamba nti yagalimu mwewuunya ono omwana Katonda yamutuwanga kirabo Waiswa Katonda yamutuwanga kirabo Sembabule abantu bayo bali kumanyiga abantu ate gye nabadde ne Sodo mwenyini okusobola okwogera eri abantu yasoose kubagamba nti ayogera ne Kyagulanyi yalimbye abantu era Sodo njagala okusinzira ku muzindalo lwaki ojanga olimba abantu nti Kyagulanyi yogera naye nti yayogera naye n'amugamba ali ekisooka kkiriza ti Kyagulanyi president wa Uganda kubanga yagambye mu bigambo bye yagamba mu bigambo bye nti Kyagulanyi ayogera naye era yamugamba alindeko yamugamba akole ki alindeko naye wadde nti yamugamba ebyobukulembeze alindeko akaseera kakyali yagira aleka muzeeyi Sodo ate oyogera ngani ng'omugambo oti alindeko naye naye akkiriza nti amaanyi kubanga ekyogenda okukyogera nga wooli otegedde nti bawagizi baaliwa booli tuliwa Sembabule nno gwampuliriza omuliro gwali Sembabule teriyo bamumanyi bawulira lwenjogera nogamba ki oli aho hati ki naye nabo nibende empinduka bantu bempinduka agamba gwakowa ninkugambira nibende empinduka era nanyonyola nti omanyi Bobi alindeko Bobi tagenda kulindako ffe bannayuganda twamuwadde obuvunaanyizibwa obw'okukyusa Uganda abantu b'Sembabule babagamba mugumizemu batugamba tugumizemu kubanga nabo bababbako ettaka lyabwe bano abajja obuze ettaka bakola ki bali batwalako mukolo gwali KRDC chairman C5 naye bonna ate bakkiriza nti ensonga zeetaaga okukyusaamu wadde ngera bamanyi nti Kyagulanyi yalondebwa era president Kyagulanyi yayogerako eri abantu endulu nevuga yaweereza obubaka endulu nekola ki era njagala okusima abantu b'Sembabule weewaawo baatusomoozeza nti tulina okwettanira okubeerayo kuba okutiisatiisa ettemu Basodo babeereyo baali beefuga ekyalo bwe babalimba tiyali ne Kyagulanyi tera yayogedde naye juzi naye amanyi bulungi ate n'ekyokubiri obw'obukulembeze by'obwobusika nabyo baabigobye linda kunkubuuza Sodo waagundi ki wakibiina ki Sodo muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni ateekwa kuba wainere walya nti amanyi tojogera kiki ekyamukasa okugamba abantu nti njogera ne Kyagulanyi asobole okufuna omwaganyi ogwogera gye bali asobole okufuna omwaganya Sembabule mwamweddiza ogwogera gye bali ne MPR weera yasiimye nti aweereza kyenkugambye naga nti omwana yasikira kitaawe ebyobukulembeze by'okusikira omwana asikire kitaawe tebikola
kubanga eri emawogola byagaana ayogera ebyo ye Sodo. Soda akugamba nti ebyobusika omwana asikire kitaawe okusinziira ye bwalabye Sembabule tebikola ng'ageraageranya Shatsi Musherule amugeraageranya okuba nti yasikira kitaawe Sam Kahamba Kuteesa akugamba tebikola ki abyogera muganda wa Jeno Yoweri Kaguta Museveni ali ku muzindaalo aga nti Bobi oyo mutugambire alindeko wadde omwego muliko wano byabadde ayogera yabadde abikakasa ate yabyogera babimukase oba nkuzanyire katambi nunamu atulina nzanye katambi tekali mu nderimbo tukazana bantu bategeera nti tituwaya buwayi amaloboozi tibagaidi amaloboozi gampe nkakasa obaddala Sodo n'agamba abantu nti Kyagulanyi nange byansobedde nenga nti babeereeyo ne babiwuliriza mu kisenge Sodo wuuno mumpe malo siye ngagamba nti bawulira abantu bawulira kubanga kati bano abaffe by'omupiira babikwata bwe batyo kati nasalawo kubyekwatiramu ba Museveni by'omupiira babikwata bwe batyo ayogera ku muganda we so ekyo kyaleetaza madamu yanda kungaalo nga muze kuzaala syuti n'ayaana ayata nze tuwa NRM nabana bana Masaka kubanga bangi abantu bonna baali musemba bwe bampagira akkiriza nti abantu bonna baki banuupu singana boogera naye namugamba sooke mpolampola obudde bukyali uyo musemba bwe bampagira bonna ne pulezidenti wamwe namugambako nemugamba Kyagulanyi nti idea gy'olina nungi okufuka pulezidenti oba okubeera omukulembeze w'abantu si kibi naye okyabulamu katono lindamu so netwogera tetwakanyaze naye nga ye ng'omuntu nga Kyagulanyi nga otimu ebyokulembeze mukwano gwange owulidde babeereeyo nga beesibidde mu bisenge muveeyo mugambe ensi nti omwana ye pulezidenti Soda agambye Kyagulanyi mukwano gwe kubanga olina kwesiba ku ye okusobola okwogera naye nga kifuula Kyagulanyi kyenkugambye the foundation is organic the rise is organic gwenne bwe weesibira mu kisenge ne bw'okola otya nti ye mwennyini kwogwo omukolo tayogedde Muhoozi Kayine Rugaba agambye nti twasaba His Excellency Robert Kyagulanyi alinde muwa kiri mukulu waffe emyaka gigenze naye ffe tetukyasobola ensi agitta ensi agyonoona tetuyinza kugibalekera extent ya muganda w'omukulembeze w'eggwanga emmundu bayina byonna bayina naye okufuna akaweweevu bayina kwekukutika ku maanyi g'abantu kyova olaba gwe teweewuunya bagekukutikako this revolution is organic kubanga eyajja n'agita gwoyinza okwebuuza nti Kyagulanyi n'obugagga kuba nawulidde era nakyo kanziremu nkisomese ate nkisomesa omulundi ogusembayo kubanga abantu bangi nnyo nasooka kuwulira minisita Kasolo ng'ate bagamba nti minisita wa microfinance naye ng'akyogera kanawulidde ne Mukaku ng'akyogera nti Kyagulanyi bamu Museveni yamusonyiwa omusolo emmotoka etazasudde musolo eba na namba myufu eyo eba y'abalitani awangalidde bweru n'avuga emmotoka okumala omwaka mulamba bw'okomawo nga tosasule musolo bakuwa enamba myufu lyetteeka eryokubiri ng'onaasonyiyibwa omusolo enamba erina okubaako ekigambo UG naye eba namba myufu bw'ebeera UGC eba ya State House bw'eba UGZ ebeera designated nga ya Prime Minister's Office bw'eba UGB eba ya President's Office bw'eba okusinziira ku nnyukuta ebeesembayo bw'eba Y eba Ministry ya Youth bw'eba AC eba Ministry ya Water
weba echi eba ya ministry ya parliament that is the house of parliament speaker bani bavuga echi kakati ezo ze motoka ezibatesasude muki emotoka endala ze ziba n'ennamba ya bbulu ennamba eya bbulu gwe bw'olaba ng'ennamba eya bbulu emotoka ebatesasudde musolo kubanga eba ya kitongole ekitakola magoba non-government organization okay emotoka endala etalina kusasula musolo yemotoka gy'olaba nga ya ambassador CD ze motoka ezibeera exempted oba ey'amagye H4DF oba eya police UP nga zonna ziri designated mu government store naye emmotoka erina number plate yenna gwampuliriza efuluma ng'erina kaadi yaayo ng'esoma manya ga muntu era ng'enamba plate efulumidde mu tampeko wano wewawava munno gwe bagezaako okuggyako omulimu olwaleero nga kanamba nga bwe mulaba emmotoka ya pulezidenti emmotoka eba yasasula omusolo emmoloka bano baali baagiwamba oluvannyuma lw'okuwulirizaamu otyo mu balanguzi nga nnyonnyola bye yalimu ne batya nnyo ne bagiwamba bagyekebejje na butya bwe yali ekyuse okutuuka mu manya ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nannyiniyo oluvannyuma lw'okumuwa bannayuganda okuziyiza ettemu erigeza okumukolebwako nga kati ebyamasasi balabika baabivuddeko batandise butwa bwa North Korea. Kakati bw'owulira omwami nga mukaaku nga tamanyi nti ne pulezidenti waffe gwe twogerako olwaleero ettemu kati erimugezesebwa liri ku bukugu bwa North Korea na kunnyonnyola luli. Kati oyo mba ngenda muddamu ki? Bagiyita Palo of Africa Radio. Oyo munaffiri mba ngenda muddamu ki oyo munaffiri. 17 ekkolera omutwe bulijjo. Naye esimu zitadde. Naye nze bino ebyekibuga mbimanyi. Era njagala ogamba Abannayuganda musonyiwe. Musonyiwe. Tuyinza okuba twetaaga ate okwekwatakwata musajja waffe oyo tumufunire w'abeera. Kubanga nze nasemba ofuna amawulire ng'empigi mu loogi bamukutte bamugobyemu. So kiyinza okuba ng'ekyo kizibu nga kyamufunye psychological tufuna attention ka video sinaketegereza bwe yali akubye weero ayinza okuba nga musajja watanoonya obuddamu ng'era bw'atyo bwe yabunoonyeza. Kyagulanyi abantu bonna bamutambulirako okufunawo survivability kubanga ali organic buli ekintu ekiri amorphous buli omu anoonya ekikistoping ne kibula okwata wano nga tekiri Masaka n'okwata wano nga tekiri ngambye semba bule nange natidde sodo mukuzanyidde omubaka gwe bamanyi abaweereza obutuufu ye Honorable Goleti Namuga ne sodo era naye akyogera n'agamba nti oli eyasikira taata ebyobusika tebikola ki tebijja kukola nti nenaale mutekoze esemba bule soda againale mtekoze eki kakati muganda w'omukulu ayogera mwe nga muddeyo nga mubibite naalemu nga muvuga pichi nga mutaddeko bifaananyi by'oli omwana. Okay, bagiyita Palo of Africa Radio 17 hala wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagiyita namwatulira ese bakabogoza webali nnyo kubogoza awangale maaso moji lukoma chuchu nanta wetwa. Hello Seruganda ono katumwa isufu omuzi wa bode katumu katali esebo katumwa mwami Kayonga kimuzukulu wa Budda webale kuwuliriza omusajja walayyamu nebaza nnyo mwami Waiswa faabasoga tufudde ab'ebbeeyi
era tufudde ab'obuvunanyizibwa ennyo kuba batuwaananga ne batugereka nga ffe abasoga mwabe Waiswa mpuliriza ne bagamba nga abasoga bamala kuweza myaka 45 okuba n'amagezi negenda mu polisi ya Uganda yonna basayidi abasingayo basoga so nga nzira ku mulamu nga nsibula mwami Waiswa nze Katuma Yusuf ng'ambe ekintu kimu mwami Waiswa neebaza nnyo sigenda tesa neebaza nnyo abasoga tukuliza era ne pulogulaamu eyo kasitokola ku lusoga najjajja wange Nalongo Nuru twamusiike mabega kawe yabeeranga katwano mu katale nga nze Katuma Yusuf yakwagalanga nnyo era yaŋŋamba agatimba ebifaananyi bya Bobi Wine kalenda ezikubangeza Bobi Wine era mwami Waiswa oba osiibula jjajjange Nalongo Nuru ekatwe mu katale bamumanyize Katuma Yusuf yayagala nnyo Bobi Wine obulamu bwe bwonna. Okay, webale nnyo Katuma Yusuf. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ese bo mulimu ekojja. Webale nnyo omulimu w'ekojja ensonga yo ewuliddwa amasimu galaba gakyayekana nyinza obutakwata amasimu malala nekkiriza nkujjukiza bannaffe aba Madina Jaffa Garments basangibwa ali ku Qualisel Building edduuka namba BP 2 bakutegeeza nti bakuleetedde ebyambalo by'obusiraamu amakanzu sharia abaya kamizo n'ebirala byonna bagamba gendawo bakuweereze bakubeere ku simu 0752932010 okumanya ebisinga kakati mu bavubuka bagala okwetaba mu programu entabiro y'abavubuka ebeera wano ku 107.9 Pal FM ebeera wabulirwa mukaaga etandika sawa 10 paka sawa ziba 11 programu eno muwe bw'omukisa ne mujja mu kubaganya ebirowoozo ku bwereere kati bagala okwetaba mu programu eno mukube kwene simu 0753237575 0753237575 Homeland Media Institute abagala okutuukiriza ekirooto ekyokola ku radio ne ku TV mukwate Homeland Media Institute basangibwa wali Kawanda nakyesanga koose ez'enjawulo weeziri bagala okusoma certificate diploma ne busoto ne bukoso obumpimpi mweneteekateeka weeri mubakubire ku simu 07522781 ba MTN eri 07762781 tuweerabira Prestige Majaline siyajo w'omulembe gwe tulina okugenda maaso n'okubanga twettanira ate nga bannaffe aba management ya Dar es Salaam Secondary School bali wali Kijana Ngabo Masuuli Tawakiso babategeeza nti okuwandiika abayizi ku ssomero lino kugendeddera mu maaso muleeta abaana bagende maaso n'okubanga beewandiisa. Waiswa tusibule eggwanga. Njagala okusooka okwebaza abantu mwenna abayaniriza President bwe yabadde e Masaka mu bajulirwa. Twebaza nnyo mwenna bannamasaka abasobodde okuba nti mubeerawo wa President. Njagala okuba nga tusaasira Honorable Wafula Ogutu Philip eyafiirwa mukyala we era njagala okwebaza abantu ab'ebusoga abayaniriza President bwe yajja okulirira ku munaife. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna abakkiriza mu kibiina kya National Unity Platform. Bannaye mutukoze bulungi ng'abakulembeze kuba mutuwa obuvumu n'embavu okuba ntuyimirira ku ebyo bye tumanyi ti bye biyimirira ku saidi y'abanyigirizibwa. Nawuliddeyo akatambi aka political identity era ndowooza nja kufunayo obudde nzije mbulire bannayuganda lwaki mu byobufuzi kati Uganda eri ku level weeri. Naye kyenyinza okukakasa abantu nti ffe nga generation omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga gwe bakazaako eri Angobi era olwaleero akyaziiza bannaluweero. Njagala okuyuzaayoza bannaluweero mwenna ababaka babaddewo Honorable Brenda Nabukenya, Honorable Hassan Kirumira, Honorable Sekabira, Honorable Sekitoleko, Chairman Kibirango n'abalala. Ogwono gwe mujiji gwa tiimu His Excellency gwe yaleeta mu Parliament ogwawangula bulemeezi abasinga gye bayitanga mmeka ya Nakyemalira
nenga kateri mikono eretembetebwa National Unity Platform. Njagala okwebaza okulungamizibwa kwa President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko ke Secretary General David Lewis mutumiddeko ne Joero takoze mu Parliament eyo abadde akyata naye omusaasira n'obbo w'amabaati n'osanga ow'ebina n'osanga ate yaleeta emmese kwegamba bano bakaduule bakavuule buli wamu bali kunagaana bunagaane naye yeye enkola ya tamwegenda bamu abantu okulowooza nti ensi egenda kuggwaawo naye tukakasa nti tebasobola kugira ne bagimalawo tulafuubane nga bannayuganda bireme okuba mu mboozi bireme okuba mu kuwuliriza Alex Waiswa Mufumbiro kubanga tulina okutuuka ku lunaku lwe tulina okufungisa tugambe nti ekimala oba nakyemmalira weewaawo tubufulumye mu ggwanga lyaffe tugende mu Uganda empya. NUP eyimiriddewo ku malwaliro NUP ge malwaliro amalungi NUP ge masomero amalungi NUP bwe bwenkanya mirimu NUP ge maguze enguudo ennungi is the infrastructure eri modern ey'omulembe omwagulanyi byebyo byebeyimiriddeko okulaba nti Uganda esobola okugenda mu maaso. Njagala okutumira ku jjajja omugenzi abantu baffe abajjajja omugenzi Nalunge Katwe bwe batugambye jjajja Nuru kitalo nnyo kitalo ddala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banaffe abawangalire kata ababeerako tubatumidde abali e Dubai tubatumidde abali omusajja agambye nti bwavayo na kaka president okwetonda olwa statement zajjako president mumunoonya kwetonda tumunoonye okujjako olunaku olwaleero muganda wange omusoga LVC nkutumire kwino yowangalira webale kubaayo ne kato kange nakalaba katresi kakuziza amazaalibwa era nkwagaliza amazaalibwa amalungi Don Sheriff simanyi oba kwali naye kyakabinyo yeyo NUP njagala okutumirako abaana mwena abageto yonna gye muli Gaza Katwe Nalukolongo Nakulabye mwenna abali eyo nga mulowooza nti mulina kye muliko nga muli mu gguluma naye nga muteze Pal FM Mukama babeerezeemu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tesobola kubanga tugaziwa okusinga kwano programu namwatulira y'olunaku olwaleero bweto bwetambudde nze muzukulu wa Jjajja Budda muzukulu wa Kasira muzukulu wa Kanana Kayongo Hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I'll take a media. Bye bye. See you.